Nkwana, wasizotya? Bulungi mukwano, wasizotya? Otula tulina olowooza sirina natulo Justina. Nazo kusaayo kusaawa 9. Kibi ekyatuusewo bannaayo. Saagala nabyogerako kubanga mpulira bubi. Of course olina obyogerako, olaba buli woyogera ku kintu kivaawo naye buli wekisirikira kisigala kikuhantinga. Kazi munnange nkubuulira olaba. Ebintu bya Dubai olaba si bintu byangu. Nze newuunya omwana gwe bwe wakoze eki bwe wabaddeko boyo omuwala oyo omwana naye ekintu kyeyakoze tekikoleka mutiti nadda ku musajja munene nga tewavuddewo wadde eddakiika. Nze kati nze kankubuulire oba edda boogera we najjidde ne mbasanga nga bali wano waliwo nakasajja kabano waggulu waliwo bonna nga n'omusajja nga waali like ono gaye wange nga bonna be bali naye nga balaga waliwo ekitali kituufu okitegeera nesibifaako koza omutwe gwadde gunnuma nga ndi awo nga sawulira bulungi ne ngamba kale kisaabifuddeko okitegeera naye nagenza olaba nga balaga waliwo ekintu ekitali kituufu era we natuukidde osalawo genda nabadde like mpulira nkooyi kubanga tosobola kugamba olaba oyo omuwala mukwano gwange mumaze ebbanga ddene kyekyakusiru okimanyi bono tusekana mu mibiri naye nga tetumanyi kikiri munda. Nkyala kata tosudiya embeera gye tuyitamu ffenna ogimanyi kiki otamanyi wano e Dubai. Oba olina embeera embi gy'oyitamu oyogera ne tukuyamba okitegeera si kukeera bukezi n'oyingira buyingizi mu magundi n'otandika okyankalanya ennyumba ya munno bw'otyo kagiyite na nnyumba ako kaba kamanyiiro guba mutima mubi. Kyemmanyi we twajja ku ddongo buli omu ekyo kyekiraga nti buli omu wano talinawo muganda we era buli omu abeera ku lulwe kubanga teyandibadde shira. Omwana omubeereddewo kale tugambe naye akubeereddewo naye ate shira tewandikoze ekintu ng'ekyo wandisose n'olowooza emirundi egyo sitaani ne weyandikukemye wandigumye. Olaba ku ddongo kuno sigamba nti tuba waffe ne waliwo embeera gy'oyitamu nolabira ddala nga you really have to do something whether you want or you don't want. Naye shira omanyi ebizibu abakazi be bayiseemu nga batwata abasajja abatali baabwe. Simanyi kikyanzitidde ku bwongo, truth be told I really don't know because you know waliwo ebigambo gaye byakozesa okitegeera and you know I'm desperately looking for someone. Bigambo ki byotawulirangako mazima ddala bigambo ki ku basajja boolabye bigambo ki byotawulirangako bwetunzi simanya saagala simanya biki naye kati omanyi ono ekintu kyewamuyisizaamu kigenda mubeerako forever okitegeera gwe tomanyi mwana wajja aba avudde omwana akubba essimu anti emu ewaabwe eyo neetokota naye nga tomanyira waaki tesobola tokota togamba mbu tesobola yamanyi nti alina amaanyi naye ebyo byonna tubiteeka ebbali nsuubira ali otuuseko mu situation wandiyogedde wabadde oyagala nkole ki by that time jjukira nina ebizibu bya maama wange in that moment I needed money. Owajja nti wasooka kwebaka na musajja nga wuli oli desperate oyagala kunoonya woosula. olaba nze bwe nagiraba neno nasooka mu kiyumba kitegeera bwe nabeera mu kiyumba ne bantulugunya nnyo ku extense esembayo kata najja nanzulusaayo kitegeera naye era webaka ne kata nga tomwagala si we guli ekyo kata wamusanga n'omukazi nti yali alina ekyo tekisakiwa kujogala nti kubanga omukwano bagwiga buyizi okitegeera ffenna tubeera n'abantu batomumanyi naye gy'okoma obeera naye gy'okoma okumwagala okitegeera. Omusango guze siganye weeguli naye erudda waliwo ekintu ekikubeera mu bwongo n'owulira ddala nga you really have nothing to do nga oba mbeera ki oba ki oba ki nga oyina kukola kikujjidde mu bwongo kuba kati bwe najja wano okukola ebyanneeko saakyagala najja nga manyi bandese kukola nga waitress. Bwe natuuka wano nga nina
okoleja emirimu kubanga naye njagala passport yange. So nenkimanyira ntuse ekiseera nga omanye emyaka gy'abawala kati neetaaga omusajja mpulira njagala settlinga. Period Miro gye yaddiddemu jjukira mbadde sirinawo ssente mbadde nakasindika ssente nangamba agenda kumpa ssente nsindikire maama wange ate nga babadde beetaaga ssente kati bw'oba gwe ngoyagala taasa bulamu bwa maama wandikoze ekyo. olaba wabeera options nyingi ebbanga lyomaze ng'ofuna abasajja okirira wansi n'ofuna ono n'oli n'oli kyogamba mbu era wami ono wa munno yoyo gwe watuukiddeko naye tetulina kye twakoze by the way tewali nothing happened. ate nga wagambye mbu obuliri simanya bubisi saabusanze nga bubisi. ebyo naye yabadde ava kunywerayo mazzi naako akasajja kasobola okugamba tewali kyatuuseewo. Nkimanyi essaawa zino oli munyiivu naye ebintu byensi bino tebitwemazangamu tegeera no kati njize omanyi buli mistakes zetukola zituyigiriza bingi. So kati mwene ensobi njize oba osanga because she's my friend. She's not even a friend. She's a best friend. She is. Okyali mukwano gwe. Tuyise mu mbeera esingako wano naye. Eyo mbeera yesembayo. Tuyise mu mbeera esingako wano naye. Olaba esinga okwabula abasajja ssente ne muganda we baawukana naye wekikyuka ku bakazi abakazi ffe twawukanira ddala ne baffe abatubaka abasajja baffe oli tasaako kwebakana mwami wo nolowooza mbu mugenda sigala nga mukwatagana tekisoboka. Nkyala pata. Era osigala nga mukwatagana nze nja kutya. Tulina history waffe gw'otasobola bbanga ddene. Wansose nolowooza kwoyo history nga tonnabakola tosobola kulowooza ku ekyo ng'obulamu bwa mama wo bugenda. You can't. Ono yabadde alina okuwonya obulamu bwa mama wo? No, Miro yangambye agenda kumpa ssente ate nabadde sirina ssente. Mama wange nga baganya omukolako okuba nga beetaaga ssente mu ddwaliro. Wabadde gw'oyagala nkole ntya singa abadde mutabani wo. Naye ate waliwo options endala. Nabadde ebiseera ebyo sibirowoozaako. N'ogamba mbu abaana baffe. Kitegeera. Ekintu ng'ekyo omenya emitima gy'abantu bangi oluzinze trust ya buli omu. No, sifuddeeyo kubanga togenda kunnyonnyola buli muntu. Ate ekisinga but ekisinga obukulu ye. Omuntu asinga okubeera mu nsi okubeera omubi mu nsi ye muntu atafaayo. Kati ekyakozesezza ekyo butafaayo kitegeera. You don't care about others. Mpuliriza kugambye maama wange nadde neetaaga wetokaaba Nsonyiwa ebadde ensobi sigenda kuddamu. Jjukira yonna gye tuyise. Teyandibadde ggwe. Yandibadde wakitumala naye nga si ggwe. Nsonyiwa ensobi zibaawo. Oba osanga simanyi kye nabadde ndowooza. Nsonyiwa. Omanyi engeri gye nkwagalamu. Tetuvudde yonna. Nga akulaba ng'okaaba. Musonyiwe. Ensobi zibaawo tajja kuddamu. Sigenda kuddamu. Sijasobola mwesiga. Era of course tosobola kumwesiga but you have to forgive. Naye kimanyi twayitako mu mbeera esingako n'eno. Ono namubuulira ebizibu byange byonna. Ogayi tubudde wala n'oyo gayi. Onaabimanyi. Nawe tokaaba. Nsikiriza
gunsinze saba kunsonyiwa nagakaabe tokaaba bibaawo oba ofunye obuvumu obuddamu n'ogenda mwaka akatanda ng'ate byewasanze nawe bireke musonyiwa nedda nze ndi mukwogerera kitegeera singa addo ofiringa that sorry singa wakedde bukeezi naye ososerina ne tubeera mu conversation kati nange ngezako okumaking bw'oba gwe nze era wemaze situation sisagiteekawo kwewakana musajja tali wa seebase naye kyogamba mwatukutteko nga twegase yagambye agenda kuwa dola diramu 10 wekiri nagamba ayina bitaano saabitegedde bangambye buli kimu eyagambye nze ndowooza muto ofuna emmere asobola okunyonyola kubanga ono yatusanze betuliko yansanze njogera ne muganda wange biro ne mugamba nsaba okunyamba kuba nawadde siinawo sente nagamba ne mugamba mpeyo 1000 ng'egyo nabadde ono n'2,000 nga bagana 3,000 nagamba agenda kumpa nusu 5 nga yandibadde ggwe nsaba kunsonyiwa sikiriza ensobi yange simanyi naye ate ne mama wange saagala mufiirwa ate naawe okimanyi nkwagala kuba gye tuvudde yonna wawanvu tuyiseeko mu mbeera embi tuyiseeko mu bizibu tuyiseeko mu bisoomoozo ebisingako wano nze ashira kankubulira biseera bingi bembeera n'emmiro naye nga tampadde yadde 10 ne sente zensindikira abewaffe zange sente zange zenkola zensindika benambimanyi sente nombo bambo mbeeraawo mbusima sente z'omusajja nziya sente zejja ziteeka simanya nayo neddiiru gye twabaddemu gye mwansanzemu gye wampolerezaamu just because nadde nnoonya sente omanya bizibu byenneewaffe nange sobola kutuula no ku ddungu mbuntule waneno mbeeraawo nange njagala wonyo nange nandyagadde okudda ewaka naye siina kyendagawo ku bbanga lyemmaze eno olaba nze mbeeraawo nemeebaka mu katanda omusajja si nti mboba mwagala naye buli kyenkola nkikola lwakuba beewaffe simwagala ku mutima gwange si ye musajja gwe nandibadde ngamba nti ye musajja gwe njagala simwagala ne siina kyakkola naye ate nentuka ekisa nenzikiriza neŋŋamba okay ebibaddewo kira nembikunyumiza byonna nobitegeera neera still nondyamu olukwe nze mama wange saamugamba nti nina omusajja era takimanyi okubeera nga ndi waneno nti siina yadde mwana siina kisinti oba nti kinendi n'ebizibu byange nze gwolaba nze mbeera ne jjajja wange mama wange gyabeera simanyi nayo njogera okuva we najja wano ku kyero yatandika okunkubira olwo ng'atandise olaba nti nfuuse omwana jjajja wange yeyanjola okuva nga ndi muto kati nkolerera famire ennene nkolerera mama wange nkolerera taata wange jjajja wange baganda bange oba oliawo nga bakubye naye neŋŋuma neŋŋamba kambeera noono omusajja kankola ddiiru zenkoze zonna just nnyambe famire yange mbadde njagala kudda waka mwaka gujja nasimanyi oba nnasobola nandibadde nzirayo neŋŋamba kale kazeyo meeting efamire nagwe manyi obeera kuddunga emyaka 5 nga todda wammwe naye tubaddeko ffenna kino nkoze bubi yandibadde omulala singa abadde mukyala katana ndigambye kale naye gwe shiro wange ne mama yennyini mama kana akitegeera ajja kunyiigira kubanga ebyonna byenadda tetumukola shira kyogamba anedda gwe mbuulira obwamalayo obwenyumirizaamu nange era sibwagala kati tuli wano tuyiiya abawammwe bakimanyi nti weetunda kyokimanyi mama sisobola mugamba kati bwobanga naye byokola mbutuufu ffenna olaba tuli wano ffenna tupambana kubeerawo kudda waffe tugambe nti ginayo akantu kenkoze kibeera beta n'ogamba n'omanya nti oli munnayuganda munnange nkimanyi siri muganda wo toli muganda wange
naye tuli baalugana tunadda ku ttaka tugenda kubeera ffenna ffe beebamu neshira ebintu ebyo byokola olina bivaako